Buli eyabika Nnaabirye Fatuma bimukalidde ku matama nga nange kwendi. Omufu waavuddeyo ne yeeyogerera n'awooninga bakadaama okukomya olugambo n'okusala ebigambo, okwogera ebintu ebyanjwanjwa, ebintu ebitayinaako mutwe na magulu. Era ono n'atutegeeza nti ye mulamu nnyo tafangako, talina kizibu kyonna kimutawaanya mu bulamu. Mujjukire nti Nnaabirye Fatuma ono baamulangako nti nno attiddwa mu ggwanga erya Iraq gye yatwalirwa okuba nga akuba ekyeyo. Era nga kigambibwa nti ku woofiisi bamukuba mpaka we yazikira we. Amawulire ago gaatambula era nga ne ku channel yaffe wano twagateekawo. Leero nze ow'olugambo ndi wa kukiraba. Mugenda tukozesa ensobi. Nnaabirye Fatuma avuddeyo mu bafu era nga mulamu. Tugenda kuba nga tubaterawo akatambi Nnaabirye Fatuma nga yeeyogerera nti mulamu, ate era tubaterewo akatambi Nnaabirye Fatuma nga alaajana ng'asaba Abannayuganda okumuyamba, ng'era akakasanga bw'agenda okuttibwa. Bannaaye, katulindeko mu comment section tulabe mulowooza ki ku butambi nga buno nga we tuteekayo akatambi ka Fatuma. Oyo ye Nnaabirye Fatuma avuddeyo mu bafu gye twali tumutadde, nga yeeyogerera nti ye talina buzibu, talwalangako, tafiisangako, tebamuttangako, talina kizibu kyonna kimutawaanya mu bulamu. Kati mmwe abajja ne mutubikira era ne mutugamba twogere, tutambuze amawulire gatuuke ku beewaabwe, mutuwasalidde magezi ki? Mwe mulowooza essaawa zino tuli mu mbeera ki? Mutukomya lugambo? Mutukomya kwogera bintu bye tutalinaako mutwe na magulu? Mutuyigiriza kunoonyereza nga tetunnasabuka na bigambo? Ki kye mubadde mugezaako okukola? Omwana w'abendi tumubise nti afudde, tutambuzizza ebifaananyi eno n'eri, bafamire be tubatadde ku bunkenke, abeewaabwe batandise okukaaba, batandise okutya. Tuli mu kubika omuntu omulamu ali mirimu gye yeekolera, atalina buzibu bwonna, wabula baddiya tubasaba bwe muba temunnaba kutugamba tukubira mbeekulo mu bubokisi, muyambe gundi afudde, bamutidde wano we tukolera, bananga omuntu bamuse, musooke mukakase. Gwe mutugamba nti bamuse afudde oba tannafa, ffe tubika bafu. Teekako kulanga babuze, teekako kuteekayo beetaaga buyambi, tubayambe omulanga gwe bakuba gutuuke ku abo abantu abalina okuyamba. N'ebintu ntu ebirala twewa magezi, twesomesa, twekansolinga, tukola mikwano nakola connections, wabula so si kudda wano kulebunkana na bigambo nga mwewe mwagala tukole. Katugendeko mu katambi ka Nnaabirye Fatuma nga yeekubira omulanga ku biki. Olwo tutuse bagiddaadi ku ssaawa ofiisi zeetu kimye, tugeze ku ofiisi tuka batujjako amasimu, batujjako byonna ebitukwatako. Kati tuyingira, batugamba muyingira okusangayo abantu abalala, batugamba nammwe muzze. Koveri gy'abanye ne gatugwa, balala batandika tulombojere nakukwere ku ofiisi. Twatya nnyo ne tukaaba. Allah tusaasira buli omu n'asaba mu ddiini ye. Bannaffe ate abali baluddewo ne batukumya, batugamba mukube, tetulina kyakola. Kakati ne tubeera mu embeera ne tutandika okukola emmotoka zijjeza ofiisi ku makya ne tupakike ne tugenda ne tukola ne batukomyawo ekiro. Naye ng'obuzibu bwatukuba ng'ofiisi bakuba nga batukumisa battu
omwana walakalingana ne musajja muno mutono muddiza naye nga kuba nakulinyirira nakuba lwasanze nakwambula empale namusoseka emiti mu kyala nga batutolako all forms of violence tukola ne batusasula bakola ebyakola byonna netulera omweyembeera abaana bagwedalo olw'embeera gye batukosa ne batukola ebintu bye batukola nebituleetera obuzibu bwongo batulinaisa okikutuuza ku mutwe nenange bwe yakuba batulu ne biminyikira mu mugongo ne batulu wetuka okumenyeka sajja batwala kati zibalanga mu kiyumba after 4 months ze namala ku office kiyumba kyabalanga babo era bantunda butuuzi mu buddu wakati embeera gyerimu era yangoberera office yangoberera kubanga ndi omulundi gumu mu 24 hours kyonna kibasanga kibampa ekyokulya sobola okuppa ekigaati ne green pepper nga mulamba nga bwavudde mu nnimiro nga bwenina okulya nembeerako nekumirako obulamu ne buli kyampankirya nenyinza okugamba nebyetala bisirya okuba mbezaamu obulamu nasibira mu lumu kati saa zino kyali mu lumu saa zino 3 azigula saa 6 okwekisana ningenda nenkola nyumba afuna musawo mumaji mazi agufuna access ku kigo nefuka nefuna wuzo nenkobawo nangambadayo olumu nandapaka kichupa k'amazzi nandaba nasibawo awo bonnabuzigulira saa 5 ez'ekiro ningenda nenongoza era nenongoza ningenda nefuka era naddamu nasibawo paka ategeera saa 6 mu wiiki naaba omulundi gumu natuuka mu lumu natuuka wano nangamba engoye zange zonna nazisuulira nga nakatuuka engoye zange zisuule ate nga nakugulira engoye empya nenkwata nga zonna zinalina era nga nesuula zonna nensawo nemugamba zinambaaya zange zonna zijja Uganda nga za bbeeyi nemugamba zinambaaya zange nzaagala nazijja Uganda nagamba kale nsawo ne bagiwanika nagamba ngenda kukugulira empya saagala kintu kikadde muno mu lumu yagenda natandika okunsomera engoye yampa engoye 5 agateteeyi n'empale ez'omunda naye empale nga yazinganga n'empale zange nagera tusuulibwe mu kasasiro naye n'empale ez'omunda nampa empale enkadde teyayambala nga zirimu n'ebituli n'okukasama empale zenyambala naye mwezi engoye ez'ettaano zeyampa anywesaamu omulundi gumu mashini nagamba agigulawo tagala kukwatako kintu kyonna nagamba leeta engoye ezo neziteekayo neeyoza nezijjayo namala nagyoza neyeeyoza nga teri mu lugoye kintu kyonna okugyamu ekisuulu kyange endowooza kyabategeeza tasikiriza kukwata ku kintu kyonna okuggyako keleringa wansi ne bwekwata ku ngatto y'omwana agisuula mu kasasiro omwana bwe ne bwakwatako sanitayizinga namunaasa ne bwe batugitasikiriza tukwatako era bwe ngenda bwete nga guddewo amanya nti anzigulidde olugi wemba ngenda fuluma era naaluzigulira tayagala kutekuluki yembeera gyeno nebulamu bugenda kubanga omutokwera sinywa amazzi gonna gendeenya kubanga sirina wakufuka sirina wefuka muno mulumu mbeera more than 12 hours more than 10 hours nga ndi muno sirina access ku kigo sirina access kintu kyonna kyakulya yategeera buli kimu embeera gyendi munaye buli lubulamu bunzigwako olwobulamu bugenda mbeereddewo sigaza sikiriyoko kati ebika ku magumba ate nga nabo babiraba naye ndaba nebanaabantu tebakala mukozi bayagala muntu wakutulugunya kikulu tebamanyitirira essimu era bakitegeera essimu njakuba sikyabawulisa naye alhamdulillah lwolwo bwetabuuka Allah yamanyi sesekanze ekipa kyebitamu Allah wange naye ngezesa ekimala
Vidiyo zaffe ez'olwaleero bwezityo bwe zigenze naye yadde nga mulimu okuswazibwa kungi nnyo, okuswala teekako simanyi bantu ki kye batulowooleza bannange. Naye nga byonna weebityo we bitambudde, Naabirye Fatuma mulamu. Ekyo nno tukyebaliza Mukama kubanga obulamu bwe businga. Mazima ddala mu nkuba kyeyo yenna teyandisaanye kufiira eyo gy'agenze kuba kyeyo. Tuba twagala bagende bakole, bakomewo, basanyukeko ne families zaabwe. Buli we tuwulira nti gundi afudde, gundi bamutulugunya, naffe kitumalamu amaanyi. Tuggweeramu ddala amaanyi. Emirembe gitubula. Naffe abandiyagadde okujja tukole tutandika okutya olw'ensonga bannaffe bali mu kutufaako. Naye waabanga mulamu, tumusabire Katonda yekka amuwangaaze, amuyambe akole, asobole okumalako buli kizibu kyonna ekijja mu bulamu bwe, asobole okuba ng'akisimattuka bambi. Yenze Sheila Adita, mwebale kubanga muwuliza vidiyo zaffe, ate n'abasubscribinga okwate ne kadde nga buli vidiyo yonna ekutuukako atera.